Mu lugambo lwaffe tulina olwaleero ate ogamba big size baby cool bawazuwena teyajja n'atwala abaana ku DNA. Obuzibu buvaawa ng'ate era tukyali ku muyimbi w'eggwanga ngamba ono omu ku ba big three big size baby cool ogamba teyavuddeyo n'agamba King Saka ayogera ekituufu wawaagwa kubanga tosobola kugamba nti oyo kyoyagala gavumenti ogiwalana ng'ate ekifo gye wategese ekivulu kifo kya gavumenti era nga gyesinzira okuba nga yetegeka emikolo gyayo. King Saka avaayo ayogera ekituufu kiri nti ogwawa wabula kyendabye kirabika ekiyumbya Gravity omukulu alabika yakozesa akasente ke naye katwala abaana ku DNA kyava avaayo abanja akasente ke ekituufu banaakamuwa tulukalire. Ate ye King Saka avuddeyo n'ategeeza Bebe Cool nti bw'aba anoonya amasannyalaze kutambuza luyimba lwe olwakakebiri tagalina asale magezi malala. Ate ye Bebe Cool ayanukudde Gravity omutujju ng'agamba nti Gravity omutujju ekimusumbuwa butasoma ayagala kulya wa mirundi ebiri. Sebo yayise munne kirumira mpuyi bbiri. Nateera webale kwekumira ku better updates, subscribinga, likinga, sharinga, wano wosanga olugambo first class. Oluvannyuma lwa Bebe Cool okufuna obweraliikirivu nga kino kiva ku comments ezaali ku social media accounts ez'enjawulo. Bebe Cool yasitula abaana n'abatwala n'abakebeza omusaayi mu bubba nga Mamizu nga tamanyi. Wayita akabanga ng'ebyavudde mu musaayi bikomyewo. Bebe Cool yategeeza Mamizu nga bwe yatwala abaana ku musaayi. Ku baana ba naye ate ndaba abantu boogera DNA naye ng'omusajja omukulu akuze. There are two things that are very crucial. One, you have to make sure that you know whether abaana babo. Then two, omusajja yenna alina okuba n'ekiraamo. Those two are very crucial. Kati olinya ku fourth floor otandise okulowooza kakati DNA e Uganda abantu bakola ebintu bikyusa abawala tebakyasibamu. So much is happening. You're better off knowing the truth. I didn't tell my wife. I just got my doctor and told him get my children. Mamizu yamubuuza ono era aliikirira ko Bebe Cool nedda ng'omusajja yenna emyaka bwe giyita otandika okulowooza ku nsonga z'ekiraamu. Baani bengenda olekera ekiraamu kyange abaana bengenda oteekamu bange kubanga ebyakatuka kafeero wabiraba. So you did DNA for your kids? I did DNA for my children. Okay, so when the results came, then my wife, Nancy Jane Mugamba, by the way, I did DNA, and I'm happy. She wasn't surprised at that. She didn't feel bad? No. You see what we're having this conversation. Moses, so you thought I could have done cheat on you? Of course, we've had issues. Yeah. But Moses. Really? Nangamba, Kasta, you're happy. Are they all your kids? Nangamba, yes. Can you share? I share with her. Bebe Cool lwamaliriza okwennyonnyola kiri eri Mamizu yeesitula bukolokolo n'essanyu eringi n'agenda mu studio n'atuba akayimba kapya bakayita kakebiri. Wabula tuba tukyali awo Bebe Cool yayanukudde Gravity omutujju abadde abanja ssente nti ekimusumbuwa butasoma era anakwagala kufuna mirundi ebiri. And I understand obutasoma sometimes bukola abantu. Annyonnyola nti Gravity omutujju yakozesa olukujjukuju n'agenda n'alaba omukulu. Era mu kukomawo yannyonnyola nti eri ewa Secretary General be bagenda omukolako era Bebe Cool n'amugja ku list. Wayita ekiseera Gravity omutujju yakomayo wa Bebe Cool n'agamba ewa Secretary General tebaamukozeeko era Bebe Cool n'amuzza ku list kwe yali amugje gye yasindika ewa Secretary General ne bamutegeeza nti Gravity omutujju yaweebwa dda $6,000,000 eza Uganda. Wayita ekiseera Gravity omutujju yakomayo wa Bebe Cool n'agamba ewa Secretary General tebaamukozeeko era Bebe Cool n'amuzza ku list kwe yali amugje gye yasindika ewa Secretary General ne bamutegeeza nti Gravity omutujju yaweebwa dda $6,000,000 eza Uganda. Bebe Cool okuzza Gravity omutujju ku list n'agitwala ewa Secretary General kyamuyisa omuyaaye. I went to the president and I made a deal. Nemugamba,
umpa facilitation wankoseze zange ziweddewo bw'oba tolina ssente kati ojja tusasulanga tumaze ng'ofunye naye kati mpaye facilitation kati nze nenkwata abayimbi nembagamba mujje musayininge nze wabwika part sente zo naye facilitation ekuyambe through so some are receiving 5 million the whole week kusula kunywa na mafuta one time Eddie and Gravity with the Secretary General, they go and meet the president. Nga one of them says to him, "Anze mzee zange zimpechi directi tozisa wa bebe tozisa wani wa bebe ate we bavayo ne bajja bulunje wange ne bambula ne bagamba that's okay waba genda kusasula directi it's what it's okay." He kept on going back to the Secretary General until the Secretary General secured 600 million. So he got 600 million. Quiet. That is after the campaign. But quietly secured 600. The Secretary General secured his payment. And he got it. And he kept quiet. Awe buliza nti, lwaki we yawula ku muntu n'ogenda ofune eri ezizo. Ate nomala n'okoma weenu bakuzze ku list. Wabula Gravity omuntu yavuddeyo kwennyonnyolako. Yazze n'ategeeza nti luyimba kyolwa Bebe Cool lwalina olwali lukomyewo ku TikTok ku trending. Kuba yalina hit song nnyingi. Mukyategeeza nti Bebe Cool talina hit songs. Nina winner forever. Ne Bebe Cool alina luyimba ki? Why nyimba abana balina nyimba zitera ne zidda ku TikTok ne lukomawo bupya ne Bebe Cool talina luyimba lusobola kukomawo bupya. Nobera ku TV no wewa importance bantu bagamba oli wakabi tolina bwakabi bwamu tolinamu bwakabi wadde Bebe Cool oli mudongo ate nnyo ate obudde bugenda obudde bugeye bakuziika wa tolina na gye bakuziika olina sente nga tolina na kibijja gye bakuziika. Bye watunyonyodde tetwabitegedde. Ddamu ekibuuzo. Baakuwa tebaakuwa. Wetegereze. Bebe Cool yavuddeyo n'ategeeza King Saha. Lwaki gavumenti gy'atayagala avaayo n'agisaba ekifo weetegekera emikolo gyayo akutegekerawo konsati ye. Some musician advertises a concert in Kololo in a venue that belongs to government. So nga ate alina kuyita mu gavumenti okugisaba okuba ng'asobola okukozesa ekifo ekyo. Kololo sebo ogifuna through government. Ate n'omanyi government kyentegeeza. Teyakomye okwo yavuddeyo n'ategeeza King Saha. Lwaki omuntu gw'otayagala oba ovaayo n'omusaba ekifo kye otegekerewo show yo. So nga ate ogivumirira buli lunaku. Ddala ekituufu ogwawa vaayo obulira abantu amazima. What does that tell you? These chaps are just ignorantly messing up with people's brain. Bwabagamba ddala obusungu bumuleetera okubeera nti akyawa ba NRM to that level. Kololo yagifunya ati. Wabula ne King Saha teyasibye zikweya. Yavuddeyo n'ategeeza Bebe Cool nti ekimusumbuwa butasoma. Era bannange tuweerera abaana. Bannange muweerere nnyo abaana. Bw'abanga ayagala amasannyalaze kutambuza kayimba ke akakakebere tagalina anoonyezeeko ewalala. Mbalumba ngolooza byakusaaga ngende nkwambaza kompyuta mmere naye tali masannyalaze muzeeyi tali masannyalaze muzeeyi era ebyo ebiyimba wabyeyimbidde ne tugenda kubikupromotingira ku teri bumeme.